obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwe endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda chenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Okay, atubaniriza mwenna abeekumira ku mukulu guno gwa Unique Media atubabuuzaako nti mwasuze mutya mwasibye mutya okusinziira ku time gy'olabirako video eno. Nsanyuke ge mannya gange era nga tubeebaza mwenna abeekuumira mu kigambo kya Katonda. Olunaku olwaleero njala kutandika nga ngamba nti toli wa kitalo nga olowooza, muntu muyise bulungi nga oyagala bakuyise, kyekisookera ddala. Toyisa muntu nga by'omukola toyagala babikukole. Love your neighbor as you love yourself, kyekisookera ddala. Ebintu bijja kutambulira bulungi because you can't claim kubanga oyagala nnyo Katonda naye ate nga neighbor wakusula okumpi tomwagala. Kenjagadde ntandike nako. Then JS balinaansa naawo banoonyeko bajja kubeera bakuyambako gwe inamu obulwadde, olinamu omutima okutawaanya, olinamu ulcers kutawaanya. Genda omunoonyeeko ennaansa naawo bajja kubeera bakuyamba bakujjanjabe. Then Yoshtech yakola bintu bya computer, oyagala website, oyagala app for your business, oyagala waliwo by'oyagala. Maybe onyiga monitor yo tekyakola kino byonna babikanika n'oba nga ate oli bulungi. Josam yali mu byattaka, oyagala ttaka bweru wa ggwanga, oyagala ttaka oyagala ttaka bweru wa kibuga, oyagala ttaka mu kibuga, oyagala ddene, oyagala ttono, oyagala lya kyapa, oyagala lya ndagaano, kisinzira wa Mukama obusobozi obwa butadde. Banoonyeko bajja kuguza ettaka etaliiko nkaayana. Kale olunaku olwaleero nyina omukyala mulokole ku channel mpya ku Face
naye ng'ate obubaka yabutuwaako mu audio. I think wali bukwata ku bya nnyambala kwekolako and all that. So twasazeewo tumunoonyeeko okulaba ng'ate abaako ebirala byannyonnyola Katonda bye yamulaga, Katonda byatadde ku mutima gwe, Katonda byayagala agamba abantu. So kasooka babuuzeeko, then tulabe engeri gye tutandika program y'olunaku olwaleero nawa we tugenda okutambulira. Nyabo Mukama yeebazibwe. Amiina. Bigenda bitya? Bulungi Seba. Mbuuza ku bantu abo. Abaluganda Mukama yeebazibwe. Nze amanya gange nze Kayitesi Zulaika, nali musiraamu naye olw'ekisa kya Katonda ndi mulokole. Obusiraamu bwamalamu bbanga ki? Nazaalibwa nga ndi musiraamu. Bazadde bange basiraamu. Famire yonna basiraamu. Yeah. Okay. So olokoka mu bbanga ki? Nalokoka 2013. 2013. Mwezi gwali gwa 2 nga 26 nga Valentine yakaggwa. Nga wakava mu Valentine. Nga yakaggwa kijjukira bulungi. Ki ekyakuviirako okulokoka? Kyogamba ekyo kinaaba neŋŋana naye nedda kati kandokoke. Ekyanviirako okulokoka nze saalowoozaako kulokoka. Era ng'abalokole nali sibaagala. Nga ne bwe baba babuulira enjiri bwe batuuka ewaffe bamanyi ndi mukambwe nga mba mbalowooleza bakola bibi. Abalokole nga sibaagala. Kati era abalokole abo nga bagenda mu maaso nga babuulira enjiri ndowooza balabanga amaaso gange nga makambwe naye nga nze ewange tebajja. Bakutya. Nga bantya. Kati bwaziba nga ndi musiraamu. Bugenda okutuuka ekiro zaali saa 6 n'eddakiika 25 nzijukira. Najja nindoota ekirooto nga kibi nnyo nga kyantiisa. Naye ng'ate si gwe mulundi ogwali gusoose okuloota. Kati bwe kyali nga kyantiisa ekirooto ekyo nga ntidde nnyo nga nkyatidde, omusajja n'ajja ku ddirisa lyange ne yeeyanjula ng'agamba nti kkiriza mbowaaye mbukkiriza Yesu alokole obulamu bwo ne famire yo. Nimugamba nze nga ndi musiraamu. Nimubuuza obuze wano we wazze nga wa musiraamu. Nimulagirira nimugamba bambi obuze nti ekyalo kino kyonna kimanyi ndi ki? Ndi musiraamu. Nga kituufu ekyalo kyonna kyali kimanyi nga ndi ki? Nga ndi musiraamu. Nindabira ddala bambi omusajja ng'abuze. Nimubuulira ebigambo bingi nimugamba Yesu. Ebyo ebya Yesu nze sibimanyi, nze ndi musiraamu. Sibitegeera. Kati ebyo bya Yesu bye biki? Ninsirika nimanya nti mumazi. Naddamu nga nsiriikiridde naddamu nga mulaba yali ku ddirisa teyali ku luggi. Naŋŋamba kkiriza Yesu alokole obulamu bwo ne famire yo. Nimugamba nedda ssebo nze ndi musiraamu. Kati olwo abazadde bange nga ndibagamba bitya? Mbu Yesu bye biki ebyo? Ninsirikawo nimanya nti nkoze eki mumaze musirisizza. Naddamu naŋŋamba nti kkiriza Yesu alokole obulamu bwo ne famire yo. Kati olw'okusatu olwo ekigambo kyajja n'amaanyi ne kigwa mu mutwe. Bwe kigwa mu mutwe ne kituula mu kifuba. Bwe kituula mu kifuba ne kibeerawo. Nimpulira nga mpanguddwa nga mpulira omusajja omulungi ow'emirembe naye ekigambo ekyo kyatuukira mu mutwe ne kiva mu mutwe ne kidda ku mutima. Nimpulira emirembe nga mwagadde. Nimugamba omusajja oli abadde agamba. Nimugamba nzikiriza. Naŋŋamba gamba ayi Yesu nti nze nzikiriza lokola obulamu bwange ne famire yange. Kati bwe namala okukkiriza nindaba nga nteereddewo steps 4.
nanteeka ku siteepu eyo eya waggulu naŋŋamba kati awo koolokose ebizibu byonna biri wansi wa webigere ebyo. Awo ni kati awo bwe namala okulokoka nina emirembe gye nnafuna bwali budde bwa kiro nga ziri 6 n'eddakiika 25. Nifuna emirembe ninsanyuka naye nga ndaba ku ssaawa tezigenda niŋŋamba Katonda w'abaana abalokole mulungi bw'ati. Ninsanyuka saebaka nga mbeera ndaba ku ssaawa bukyaddi ngende mu balokole mbagambe Katonda waabwe yazze nange nandokola. Kaakati awo era bwe bwakya nintandikirawo olugendo luno olw'obulokozi nimbaako be nanoonya bwentyo bwe nalokoka. So basically wotyo olokoka. Bwentyo bwe ndokoka. Okay. Kakati olunaku olwaleero njagala twogere ku nsonga ya obulokole buno. Omanyi bangi abagamba nti ndi mulokole naye ng'ebikolwa si bya kirokole. Twadde twogerako emabegaawo n'oŋŋamba nti Katonda yakugamba ogamba abantu bakyuke balokoke alyoke akole ki? Abawonye. Kitegeeza ki ekyo? Njala okinyonnyola abantu bano. Era Mukama we yali akunnyonnyola, we yali akugamba, yali agamba tulokoke mu ndokoka ki? Because abasinga bajja kugamba nti baki? Balokole. Kaakati ensonga eyo bwe ntandika olugendo luno olw'obulokozi nze nali manyi Katonda alokodde nze nga simanyi oba nsobola okubaako ne message mbuje gye nina okugamba abantu ba Katonda. Kaakati bwe mbeerawo nga ndi mulokole ku ekyo kyennyini Katonda kye ŋŋamba abantu balokoke. Yaŋŋamba nti kyali kirooto. Nze kati bwe ndoota nga ndoota ndaba Mukama waffe Yesu Kristo mutegeera munda mu mutima gwange kuba ne mu kusooka si yeyambulira enjiri nindokoka. Otugambye yakugamba lokoka. Kaakati mutegeera nze bwe mulaba omutima gwange gumutegeera niŋŋamba ndabye Mukama wange. Naŋŋamba genda ogambe abalokole mu kkanisa balokoke nsobole obbawonya. Nti ekitali ekyo tebagenda kusikira bulamu butaggwaawo. Kati nimubuuza bwe banaŋŋamba nti balokole naŋŋamba gwe genda obagambe. Kati amangu ago nineesanga nga ŋŋenze bagamba. Kati bwe neesanga ŋŋenze bagamba mu kirooto omwo ne baŋŋamba tuli balokole tusabira Victory, tuli balokole tuli ba Miracle Center, tuli balokole tuli ba Redeemed. Bwe bityo. So basically bakuddamu abagamba ne gye basabira oba gye bakuŋŋaanira. Kati ninzirayo niŋŋamba baŋŋambye nti balokole kiri kye namugambye mbu bwe banaŋŋamba balokole. Naŋŋamba bagambe balokoke munda mu mitima gyabwe nsobole obbawonya. Ninzirayo kati awo okubagamba okulokoka naye ng'abantu tebawulira. Nga tebawulira era nga tebabitegeera. Kyava mpa ekyawandiikibwa kiri Zabbuli 19. Yaŋŋamba basomere Zabbuli 19 olunyiriri lwa 12. Ekyandiikibwa ekyo kigamba nti ani ayinza okumanya ebyonoono bye, ensobi ze? Kati Dawudi yenga bwe yali asabira mu kyawandiikibwa ekyo yagamba Mukama ziiza omuddu wo mu by'amalala. Ey'oluzungu ndowooza kyogera bulungi egamba secret sins. Munda mu balokole mulimu ebibi ebyekwese. Kaakati ebibi ebyo ebyekwese omuntu ayinza okuba yaleka omwenge n'aleka ogenda mu kiraabu n'aleka ki oba n'ennyambala n'asobola ogikolako. Ennyambala n'obulokole tewali we bikwataganira. Kale nakyo nga kiri mu nnono
eza Katonda omukyala okwambala obulungi n'omusajja naye alina okuba nga ayambala bulungi. Abasajja bambala bubi era bwe bandaga ennyambala y'abakyala bandaga n'ey'abasajja. Kaakati omuntu okulokolebwa mu bibi bye kati ye kitaabwe ali mu ggulu bw'abalaba alaba eri tebaliyo amannya gaabwe kyava agamba bagambe balokoke munda mu mitima gyabwe nsobole obbawonya. Kati nga kyayagala balokoke ng'ayagala beenenye beetereeze mu bibi ebyekusise si bino ebibi ebirabika baabireka. Muntu ayinza okuba nga tanywa mwenge, tagenda mu kiraabu, tavuma naye nga mu ye nga ayina obutasonyiwa. Era kyembalenda okubuuza nti ebibi ebyekusise byebiriwa? Ebibi ebyekusise bingi. Waliyo obutasonyiwa ate okusonyiwa tekuliiko kugamba nti yankola kibi kinene nnyo nnyo kyamaanyi nnyo nnyo tisobola kimusonyiwa. Kati nga naffe bwe twagala kitaffe ali mu ggulu atusonyiwe naffe bwe tulina okusonyiwa bwe tutyo baganda baffe. Kati ebibi ebyekusise mulimu ekibi ky'obutayogeza mazima, okulimba. Kati oyinza okubeerawo ng'oli mukyala oba ng'olina ebyakusobako ng'oba olina omwana oba wamuzaala bbali oba ki n'otagamba oyo omusajja gw'oli naye musajja amanyi mwana we naye nga si we naye era nga Katonda bw'akulaba ng'alaba toli mwerufu naye ate ng'oli mulokole olina muweereza era biri ebirala byonna tobikola. Kaakati ekibi ekyo kijja kulemesa okugenda mu ggulu eky'obutogeza mazima. Okutya n'ogamba nti abantu banaŋŋamba ki? Banandaba batya? Banandowooleza ki? Kati tetulina kutya bantu banaatulaba batya, tulina kutya Katonda akulaba atya era akugamba ki. Ku lunaku luli tewali kijja kwekweka. Byonna bijja kujja byerage ate ku lunaku olwo nga tolina kyokyasobola kyusa. Tolina kyokyasobola kyusa naye obudde buno Katonda bw'atulekeddewo bwe budde bw'olinawo. Oba olina ekintu ekikulumiriza ku mutima okukola ogenda okikole mangu kuba tomanyi Yesu agenda kukomawo ddi. Ate ne wakati awo nga tannadda omu ku ffe tugenda naye bw'ogenda olina obukakafu nti ogenda kwanirizibwa mu kifuba kya Ibulayimu. Ekyo kibuuzo. Kaakati tuyina okulokoka ebintu bingi bye tuyina okulokokamu. Waliwo amalala waliwo amalala ageekwese. Omuntu ayinza okuba ng'ayina amalala naye mwennyini nga takimanyi nti ayina amalala. Kisoboka? Gwe n'obeerawo nga olina amalala naye nga tomanyi nti olina amalala. Okitegeera luli olunaku lw'okoze amalala kati bw'oba olina Mwoyo Omutukuvu naawe mwennyini n'akwebuulirira ago malala. Abantu bangi bali wano baweereza balina amalala naye ate balinga abenyumiririza mu ago amalala gaabwe. Kati ago amalala tegagenda kukkirizibwayo eri. Kye nalaba Katonda mutukuvu nnyo 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 ate obutukuvu bwe tewali muntu alina kibi akkirizibwa mu bwakabaka obw'omu ggulu. Katonda mutukuvu nnyo nnyo. Teri compromisinga. Mukama atusaasire. Kyova olaba agamba akomawo okunoona ekkanisa etaliiko bbala yadde olufunyiro. Kati oyinza okuba nga toliiko bbala naye olufunyiro teruliiko. Ekyo kibuuza so bajja kyeddamu. Okiraba kati Katonda atusaasire nnyo mu kiseera kino. Kano akaseera kaatulekeddewo ffe twesiimye. Ddayo eri weekebere ogambe Yesu Kristo bw'ajja ku ssaawa zino oba nga nalokoka
nga siri mu malala, siri mu bulimba, siri mu ki, naye nteredde, siriiko olufunyiro. Weekyekinge nga ggwe. Abantu abamu bamanyi nti obulokozi kintu kyangu. Sirabangako ddiini zibu nga bulokozi. Badde mmanyi olugamba nti nzikiriza Mukama Katonda wange n'omutima ndokoze nga kiwedde. Kiba tekinnaggwa. Oba otandise process ey'okubeera omwana wa Katonda. Kino kye bagamba mbu twafuuka kitonde kijja ebikadde nga bifudde oba tonnaba awo oba otandise. Okiraba kati kankuwa ekyokulabirako bw'oba oyagala paasipooti ne bw'oba oli Munnayuganda tosobola genda ku migration nti bagikuwe. Osooka n'osaba n'owandiika n'okola kikati n'obulokozi buno. Bayibuli egamba bonna abamukkiriza abaweebwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Kati bwe tuba twaweebwa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda, jjukira eri abazadde baffe abaatuzaala baatuzaalira mu kibi. Kati maama ayinza okuba yakuzaala ng'oli mu lubuto nga mubbi, ng'alina olugambo. Kati bw'ojja eno n'olokoka nga Mukama atandika okudiiringa naawe ng'akuggyako ebyo ebibi, kuba abazadde bakolera abaana ebibi. Nina ekyandiikibwa kye nasoma kigamba nti, kiri mu Bebbulaniya kigamba nti Ibulayimu yaweerayo saddaaka Abaleevi bonna buno bo tebawaayo kimu kya 10 mbu baakiweerayo mu Ibulayimu. Ne kinneewuunyisa ne ŋŋamba kirabika n'abaana abazadde baffe bye baakola balina bye baatuweerayo. Kati ono yakikola bulungi, yaweerayo abaana be ekyo ekiweebwayo kye yawa Merukizedeki. Naye n'abazadde baffe balina bye baatukolera ne tutuuka mu nsi nga tetumanyi yadde olokose, naye wabaayo eri by'otamanyi abazadde bo bye baakola, nga weetaaga gw'osemberere ennyo Katonda omugambe nsaasira onongoose mu bibi by'abazadde bange. Era ne Dawudi bwe yali yeenenya mu Zabbuli 5:1 yagamba ndokola ddaba mmange yanzaalira mu kibi. Okitegeera? Kati kitegeeza nti ekyo ekibi nnyina kye yamuzaaliramu nakyo kyali kimutawaanya. Kati tuyina okulokoka ne tukkiriza Yesu Kristo abeere Mukama w'obulamu bwaffe nga tutandise olugendo. Si buli ayakkiriza yenna mbu nagenda kutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Sitteeka mbu buli ayakkiriza mbu agenda kutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Mu bulamu buno obutaggwaawo gye tugenda mulimu okwekyawa. Kubanga Yesu yagamba mbu ayagala okungoberera yeefiirize yekka. N'addamu n'agamba nti yeetikke omusalaba gwangoberere, nti ate anaayagala obulamu bwe ajja bubuza. Kati bw'onooba oyagala obulamu bwo nga weesaasira, nina okukola bino ndabike bulungi mu maaso g'abantu, okiraba ebiseera ebisinga abantu ebintu bye tukola tubikola nti tulabike bulungi mu maaso g'abantu. Naye ndooteebuuza mu maaso g'ono kitange ono ayanfiirira ku musalaba ndabika ntya? Kati ng'oli eyo oli mulokole, tandika okukola ku bulamu bwo. Kati weebuuze ng'abantu tebannakulaba, Yesu akulaba atya? Yesu akulaba atya? Ye nga tannaba kudda? Bwe tofaayo nnyo na kyakumulinda kudda. Fa ku kutereeza obulamu, kuba abamu tetujja mulaba ng'adda. Wadde mumwesunga. Kubanga kati ku saa zino tuli wano, tuyinza okumaliriza wano omunaagenda ku ffe. Kaakati weeteeseteese. Ekibuuzo. Oweeteeseteese otya? Nze Mukama bwe yaŋŋamba mbagambe balokoke kubanga tebalinaayo bifo.
mpozi n'ekirala kye nalaba eky'ebitabo ebibiri. Kitabo ki? Ekitabo kino eky'obulamu n'ekitabo ky'okuzikirira. Kati ekintu ekyo bwe nali nkiraba kyaneewuunyisa nnyo nga ndaba amannya gava mu kitabo kiri ne gajja mu kino. Ne gava mu kino ne gadda mu kiri. Nimbeerawo nga mbiraba nga mbyetegereza. Waliwo yali nange kyenava mubuuza nti kiki kino kyendaba era naawe nali mu kirooto. Nandaga nanjawulirawo si kitabo mbonga bino ebitabo bya bulijjo. Kale kyalinga kompyuta obanga ng'obiraba ku screen. Naye ng'otegeera onojjo kino kituufu naye olaba amannya gava mu kino ne gadda mu kino, gava mu kino ne gadda mu kino. Kati kyenva mbuuza lwaki tebabireka agali eno ne gabeera eno n'agali eri ne gabeera eri. Naŋŋamba kino ekitabo ky'olaba kino kyekyobulamu kiri kyekyokuzikirira. Niŋŋamba kati oba kyekyokuzikira lwaki bano tebabeera eno ku sayidi yaabwe nabali ne babeera eri. Nagamba bali kuva eri bali kwenenya. Kati bano obuntu bwe yeenenya ng'ajja eno. Kati bano abali eno bagwa. Kati omuntu bw'agwa ng'adda ku sayidi kuli. Naye waliwo erinnya lye nalaba nga liva eno lidde eno liva eno lidde. Nineewuunya nnyo ate ekyanneewuunyisa ku kitabo ekyo erinnya lyo liyinza okuba ng'oli mu nnamba 5 n'ogendako eri dakiika ntini bwe ziti n'okomawo ng'oli mu nnamba nga 8. Nakiraba nga baakuyiseeko dda. Era ninkitegeera nti kyekino ekyandiikibwa ekigamba nti ab'olubereberye baliba ab'oluvannyuma. Kati gwe buli lwe weewu oba ngamba oba kwewunza oba buli lwe weewuunza n'owuguka ng'odde eno. Kasita owugukamu. So kitegeeza si kyankalakalira nti gwe kasita wayatula erinnya lyo ligenda eno teririvaayo. Liba lisoboka ovaayo senga oyonoona n'oselayidinga ne lidda eno. Ne bano abali eno kitegeeza anytime singa bategeera ensobi zaabwe ne beenenya basobola okusala ne badda eno. So kyangu nnyo okubeera nga nkedde ndi wano nenkeera olunaku oluddako nga navuddeyo dda. Sina lunaku ku saa zino we twogerera oyinza okuba oli mu kitabo kino eky'obulamu naye kati ni bwe kati n'odda wali eri n'osala. Kati osala otya? Ebirowoozo bino tufube nnyo okulaba biki by'olowooza. N'ebirowoozo bikwonoonesa ate Katonda ono yakebera omutima, enfumiitiriza y'omu mutima akema ebirowoozo. Nasoma ekigambo ekyo ne kinneewuunyisa nti ekigambo kya Katonda. Kati ekigambo kya Katonda nze nakitegeera ekigambo kya Katonda ye Yesu Kristo. Akema ebirowoozo n'abipima n'akwekenneenya kiki ky'olowooza. Oyinza endowooza yembi, endowooza yo etawesa Katonda kitiibwa ekujja mu kitabo kiri n'ekuteeka eno. Kati gw'oba omanyi olowooza bulowooza naye oba okoze ekintu ekyo ky'oba olowoozezza. Owaayi, ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748533 Teweetaaga kwenda practically. Naye kasita okirowoozaako oyonoonye. Okay, kale tukyali ne mweza wa Katonda Kayitesi Zulaika. Yes, Kayitesi Zulaika agezaako kutunnyonnyola mu bye yakannyonnyola kyentegedde nti okulokoka obulokosi kiba tekiwedde oba otandise butandisi lugendo. N'ekirala kyayogeddeko
wembanjira mu summary nti si kyankalakkalira nti gwe olusala ennyawo ne liwandiikibwa eno mukati g'omaze terivaayo. Tubeera awo tusala tudde eno tusala tudde eno tudde eno lwa nsonga tuyonoona mu bikolwa mu ndowooza okusingira ddala actually mu ndowooza ennaku zino ndowooza abasinga olenza okugamba naye nga nze sibba siyenda sikola kino naye ate nga olina byewalowoozezza kyolaba obeera nga weenenya olina okubeera nga weenenya byewakoze mu ndowooza ng'omanyi nga tomanyi okutula endagaano ze bakkolera oba naye ze weekolera ng'omanyi oba tomanyi lwa nsonga era agambye bazadde baffe olumu babaako bye baatukolera ne bitutambulirako bayinza oba babikola nga bamanyi oba olumu babikola nti bakola ki nga tebamanyi. Kale kati mu kunnyonnyola wano olina wonyonyodde n'ogamba nti ebirooto gwe ofune message okuva Katonda oba ekirooto okuva Katonda okitegeera. Ntegeera ntya nti Katonda yayogera nange ye ebirooto birimu njawulo ki? Kubanga mpulira nnyo abajja ne bagamba kino Katonda yaŋŋambye kino Katonda yandaze kino olumu ebbanga ne liyitawo bye batusuubiza ne tutabiraba. So kati ntegeera ntya nti wano nnyinza oba ekirooto nakirabye ne nadde endowooza byange wano Katonda ye yaŋŋambye wano mulabe ye yaŋŋambye. Ntegeera ntya? Kama mulungi. Kaakati nze ku sayidi yange engeri gye ntegeeramu ebirooto kati nze ndi muloosi nnyo wa birooto. Kati ebirooto bino birimu gundi ssatu. Nze nga nze zemmanyi kuba Katonda ye taggwaayo asigala akyabikkula ebyama bulijjo kati ate sisobola gamba mbu yakoma ku nze. Eri yajja okujja ng'alina okubikkulirwa okw'amaanyi ennyo. Era kati nga bwe tuli wano Katonda akyabikkulira abantu si omuntu si yaba asembayo. Si gwe alina ekyenkomeredde. Si gwe alina Katonda ye taggwaayo. Ate alina abantu be bangi nnyo beyeesiga. Sooka okinziriremu ogambye nti gwe sofa ebintu by'omanyiiko bya mirundi emeka? Esatu. N'ogamba nti yes Katonda akyabikkulira abalala era waliwo nayinza ovaayo nga yina ekisingako abo. So obadde ogamba ekirooto ekisooka oyinza oloota nga okola ki? Waliwo ekirooto omuntu n'aloota ebintu by'abeeramu ebintu by'alowoozaako ekirooto byasiibamu byayagala. Ebirooto ebyo ngenda kwogerako ku baana abawala abaagala okufumbirwa oba n'abalenzi abaagala okuwasa. Kati ayinza okuba nga yalowooza akuze ayagala afumbirwe oba ayagala akole ki awase. Kati n'abirowoozaako nawe oba wayisaawo ennaku ng'obirowoozezaako kati era ojja kusanga ng'ekirooto ekyo eky'omu birowoozo byo kiri kye walowoozaako kati n'oli sisita gwe baba walabye mu kwaya n'omala ne kyedizayiningira mu birowoozo byo kankiyita okwegomba kw'ebirowoozo byo okwegomba kw'omutima gwo. N'oloota ekirooto nga kiri mu kwegomba kw'omutima gwo ate ebyo nabyo bingi. Abantu bangi bazze baloota ebirooto nga biri mu kwegomba kwaki kw'endowooza yaabwe n'emitima gyabwe. Kati ate ne wajja wabaayo ekirooto nga nakyo kyakusayidi ya mulabe. Omulabe ono ng'ajja okuweereza ekirooto agireera mu kwegomba kw'omutima gwo. N'akuloosa gwe mwennyini ekirooto ate abikola nnyo n'amala enkeera n'akuwa n'akabonero. Nze mbasisinkanya. K'olabirako n'ogamba ono Katonda gwe wasuze omuloose enkeera n'akukonkona. Ate era bw'okitegerera mbu kyamulabe era akugamba mbu nja kuwa akabonero olwaleero ajja kugira mu lugoye lwa pinki. Era lwagiramu. N'alugiramu. Naye nga sitaani akudizayiningidde ekirooto. Okkirize mbu kyekyo
ogwe mu nsobi naddala ebintu ebyo biba nnyo ku baweereza ba Mukama nga sitaani alengera okuyitibwa okuli ku bulamu bwabwe n'akutega omuntu atali mutuufu ate ekyo ky'olina. Kakati ekyo nakyo ne kiddaawo kati n'ebirooto. Abantu baloota ebirooto, nedda balootanga ebirooto nga bya Bwakatonda. Kati omuntu mpozi ayinza ogamba mbu nkola nti oba ntegeera ntya kati nga kiri wentegeera nti omulabe akuteerawo embeera olumu nageera ajja kugira mu lugoye lwa pinki ng'ayambadde ne gundi waati era ajja kugamba waati olumu najja nabikugamba waati. Kati mu maaso eyo wookitegeerera si kya Katonda kwe bufumbo okumalawo ennaku 2 oba myezi 2 muntu n'akulema. Ng'ate wali wabiraba ate sitaani ng'abaza abaweereza ojja kiroota agenda akiroose n'abalala abatakuli kumpi. Okiraba kati era ofuna obukakafu obugwa. Kati ng'ofunye obukakafu ewa gundi n'ofuna ne buno obubwo osobola okugwa. Naye n'omala weewaayo mu Katonda n'olemerako. Njagala kakasa tuleme kukyamukirira. Mukama njagala obinkakasa oba bituufu. Kiwa obudde kisabire. Kiwa obudde kisabire. Bw'oli oligenda okusanga nga si kituufu olyewuunya. Naye abangi olw'okuba yabyegomba biri mu kwegomba kw'ebirowoozo bye tekiyanguwa kumuvaako. Era ne wayitawo emyezi n'addamu n'akikakasa nti naye ye mutuufu. Kati tubitegeere eno mu maaso nti natomera nga yatomera nga kituufu yatomera. Kubanga ye Katonda bw'aba agaba omukisa tagugabirako buyinike era bw'aba akuwa omuntu aba amanyi munda mu ggwe mulimu amaanyi agagenda okusobola omuntu oyo. Omuntu tasobola kukyuka ye nga ye. For example, namufuna nga mulokole era nga n'atuuka mu bufumbo n'akyuka ye nga ye nafuka. Anti kati bw'abanga Katonda ye yamukuwa oddayo eri mu maaso ga Mukama n'omugamba taata omuntu ono wuuno omulaba n'omuteekako essaala. Kati buli lw'omusabira Katonda ng'amusisinkana. Bw'amusisinkana ogenda okulaba ng'omuntu ajja mu maaso go nga yeenenya. Kati kansooke nnemereko nnyo katono especially ng'egyoleseemu akantu k'obufumbo obwo. Kati kigaana ddi? Yes, ebyo byonna mbikoze. Kigaana ddi? Lwaki nkubuuza? Ninawo owooluganda yawasa omukyala era nga balokole. Omukyala yatandika mpola n'atandika ebintu by'okweraguza. N'afuukira ddala mu ki? Musajja n'asaba n'akola byonna omukyala n'afuukira ddala musamize nga kati in fact yafuuka na musamize n'afuukira ddala gwe bali bakufudde ki bwe twali tunyumyako off camera wagenda funa buyambi n'ofuuka musawo bw'omukulu waabwe. Omukazi n'afuukira ddala ekyo. Omusajja n'ava ewaka omukazi ewaka n'afuulirawo ddala ssaba. Kati omusajja ono akola atya kuba alaba kigaanye? Yabuuza Mukama mu kusooka. Wagamba sijja gamba ye kubanga saalye ne wagamba. Ebintu bya Katonda amagezi genyinza okuwa abantu abaagala okugenda mu bufumbo. Togezanga n'opapa okuyingira mu ndagaano yonna n'omuntu. Okiwulira? Togezanga n'opapa okuyingiramu eyo endagaano y'obufumbo. Kubanga eyo endagaano mbi nnyo bw'oba ogipapiddemu. Twala obudde osabe. Bw'abanga Katonda yateesa nti olibeera n'omuntu oyo tewali ajja okumutwala.
tewali ajja okumutwala, ajja kubeererawo gwe twala obudde bw'osabe kubeera ne bw'ono papa n'oyingira mu bufumbo bujja kufumitanga amaggwa. Ate otya okugamba nti abantu banandaba batya. Abantu abasinga bali mu bufumbo ku ssaawa zino buli mu bafumita. Naye ali munnabanandaba batya. Naye abantu banaagamba ki? Tuli balokole, ndi musumba, simanyi nawasa ono. Abantu banaagamba ki? Naye nga kyava ku ki? Kyava mu kupapa. Teyeebuuza kimala. Weebuuza ekimala. Katonda mulungi. Opapa kyogende mu bufumbo essaawa zino emyaka 5 obuveemu. Weebuuza emyaka egy'ena. Ate ng'oli siriyasi nga teweebuuliza mu kwegomba kw'ebirowoozo byo nti olw'okuba wamulaba yasoma, olw'okuba wamulaba muyimbi, olw'okuba wamulaba oyo mbune bw'omwanjula mu bantu owulira oggumidde. Ojja kuggumira wano mu maaso g'abantu naye nga munkukuta okaaba waliwo okukaaba naye nga n'obulamu obutaggwawo togenda bufuna. Kyova olaba kirungi tubeere beegendereza waakiri oboneebone wano naye oleme kugenda mu geyeena. Nze nalaba nga waliyo ennaku nalaba nga waliyo ennaku mpozi n'ekyo kankyogereko. Nze navaako mu mubiri nga ndokose kati waliwo era ebyali binkyankalanyiza kati nga mbeera nze bwe nalokoka nabeeranga mu nju yange nga muyita Yesu nga ampulira. Yabeerawo nga ampulira nga mugamba Yesu bino na bino bikozebwa ebiti si gwe waŋŋamba nti ebizibu byonna bijja kubeera wansi kati bino biki nga nkaayana nga simanyi kusaba nga nyumba buyombi. Naye ekisa kya Katonda kyambeererawo nga mu kuyomba okwo ajja nanziramu nga nziramu mu ddoboozi nga nze mbitegeera. Kaakati olunaku lumu nali mu kukyankalana namugamba jangu onzite. Saagala kuba mulamu. Waliwo ebikukyankalanyiza? Sikyagala, jangu onzite. Kubanga sirina mugaso. Nindabira ddala waliwo embeera gye nali mpitamu nindanga mu maaso ga Mukama sirina mugaso. Nze niŋŋamba sirina mugaso. Awo nno nali nakaloko kanga maze ng'emyezi 3. Olabira ddala nga sirina mugaso tanjagala nakunjagala era namugamba ebyonoonese babisuula mu kasasiro. Kati nange kirabika nasuulibwa mu kasasiro. Nzita ninneesabira okufa ninkola effujjo lyali ly'amaanyi nnyo. Yajja nanzijamu babiri n'atuula awo nanzijamu babiri. Okufa kubi. Okufa kubi. Kyova olaba abantu batya okufa. Si kulungi. Tewali muntu ayagala okufa teeba kulimba. Tetuli wano mu mubiri. Oyinza okujja n'otugamba nze njagala nfe Katonda wange jangu onzite n'amala ajja ogamba Mukama tusaasire maama tufudde. Ogira omugamba leka ndekaamu. Genda olaba abalwadde abali mu ddwaliro bakaaba Mukama mpaayo chance. Mpaayo chance. Tewali ayagala kufa. Kubanga eri gy'agenda tamanyiyo gy'olaga. Naye omuntu alabyeko gy'alaga ng'amanyiyo abeerawo mpolampola ng'asirise ng'ayina essanyu mu mutima gwe nga yeesunga okukola ki? Okugenda eyo. Kati bwe yamala okunzita nanzijamu babiri n'aŋŋamba njagala okwate oyo omuteeke mw'oli anti oyina amaanyi n'olwo olugezigezi. Kwata oyo omuze okufa kubi. Nalaba okufa nga kubi nga seewulira ng'onoonze omutuufu omubiri guli awo. Nze kati avuddemu nga ninga akapapula. Bwe nkwata ku kisenge sikiwulira nkiyingira mu buyingizi. Bwe nkwata gutaka ndiyingira mu buyingizi. Buli kyonna kye nkwatako ninneefubako nezzeemu ne bigaana nga tosobola kuba nga weewulira. Naye
buli kyoyagala okwateko tokiwulira ng'ofudde. Nakaaba nimugamba mukama wange nsonyiwa siriddamu kumanyiira lwe luno lwokka n'omala onsonyiwa nonziza mu mubiri mboneredde siriddamu kumanyiira mboneredde. Nakaaba ninneevulungula ninneenenya ninkola byonna nga mwegayirira siriddamu mumanyiira nansiriikirira nimbeerawo nga nkaaba. Naye bwe yali anzizaamu yaneebasa otulo nga nasaba nnyo ninkoowa. Olaba tuli wano abantu abavudde mu mubiri basaba nnyo n'amaanyi naye tebalina kye bazza. Olaba bino bye bagamba abantu saba natasobola kusaba eri ojja kusaba naye nga tebikyakola nga nze bwe nali. Kati ekintu ekyo bwe kyaggwa ninneesanga nga nakomyewo nasanyuka niŋŋamba mukama oli mulungi oyina amaanyi. Kati ebyo byonna ebiseera ne bwe wajjanga embeera efaanana etya njogera mukama oli mulungi oyina amaanyi naye ng'amaziga agakulukuta naye nga ŋŋamba mukama oli mulungi oyina amaanyi. Kyenjagadde okuleetera kye kino kati ekyo ekyambako bwe kyaggwa waayitawo ebbanga nantwalibwa okulaba abaafudde nga basaba nga nze nkomewo biri bye nasaba. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.